Tusaayo nnyo munnaffe okuva mu kuwummula okwo. Nkyali n'omugenyi waffe Timothy Baguma nga ye muwanika w'ekibiina ekyakasiita. Musajja musuubuzi mugundiivu era okuva eri bw'oba nga obadde otugoberera oteekwa okuba nga owulidde by'ayogedde era oteekwa okuba nga otegedde ddala musuubuzi. Tuvudde China katukomyewo wano ate bwe tukomyewo tuli mu COVID. Ekiseera ky'omaze mu Kampala bizinesi ogimanyi. Bizinesi watubuulidde dda nti mu nsi yonna 31 ziggaddewo. Ne Kampala era bwe kiri abantu bangi baggaddewo. Abalala bakyalimu naye babebberawo bebbezi. Abantu abo bayise batya mu mbeera eno? Nga bwe nabagambye, research yakolebwa eraga nti ebitundu 57 mu bizinesi zonna eziriwo balina essuubi nti ekiseera kya COVID kasita kiggwawo ate kinaatera kubanga kati vaccinations weeziri nti bizinesi genda kubeera nnungi. Eno lowest point eno mu bizinesi ku nze era ne bw'obuuza abasuubuzi abalala buli omu akugamba nti kyekiseera kino ekizibu ate n'ekiseera kino ekizibu kirungi okusinga okubeera under lockdown nti okukola kati mu busente bwe tufuna obutini kisingako okutuula awaka. So buli omu alina essuubi nti bizinesi zonna zigenda kudda waggulu. Waliwo bizinesi yinza okukosebwa waliwo ne bizinesi takoseddwa. Nga sinaakudda ku final analysis kye tulina okukola nga ffe abasuubuzi ngenda kusooka outlining business ezisinza okukosebwa. Business ezisinza okukosebwa yenga educational services. Zo bwe ayingira business yonna nga education nga COVID weeri loan asobola obutagisasula. Transport, ennyonyi zonna bakapiteeni bonna kati bali waka. Abatraka, baasi zonna zaasalako abantu. Ate n'ekirala kati abantu bayiga n'okutambula nti ne takisi wano mu Kampala abantu tebakyazikozesa, abantu batambula okugenda awaka. Then bw'obadde oyagala kwewola ssente okufulumya oluyimba looni tojja gisasula kubanga social distancing ne buli omwaka ez'obutavaawo. Then abaagala okuzimba hoteeri nabo kweganya mikwano gyange bangi baabayimiriza kubanga hoteeri zo worldwide olanga China hotel occupancy eri ku 30%, so 70% olabanga teriiwo. Then nja kulemera kangire nve ku ezo then ngende ku business abaagala ogenda business basobola okugendamu zozo okuteekamu ssente n'osuubira nti osobola okufunamu. One is retail business. Retail business worldwide eri underlined as business egenda okusurvivinga during COVID. Lwakuba nerabidde eri wholesale nayo business esinga okukosebwa because of border controls nti kati nga wano wholesale wano abaali basobola okuva e Kenya e Zaire bonna borders baazigala. So ayagala okuyingira mu wholesale business teri safe at the moment. Oya kuyingira business genda mu retail business. Then mu abayivu musogenda professional in providing a professional services ziri on demand kati ba lawyers ba accountant ba managers bali on demand kati osobola okwettagulula n'oba nga olemera ku bye wayiga. Then banks they're the safest business to do now. Kwa bantu baagala ssente, banks and insurance, people insuring life. So those are one of the safest businesses. Then health. Obulamu nti bw'okwata ssente n'okola eddwaliro ne liba nga lisobola okumiitinga needs za COVID kati oba challenges za COVID kati osobola okufa nga ofunye ssente zo. Tulina abali mu zzungu, tulina n'abahabo. Then manufacturing. Nabo weebali awo. Bonna. Then manufacturing. Manufacturing nti bw'oba osobola okutandika ekkolero kati ojja kufuna ssente nnyingi ng'erya masiki. Imagine okola vitamin C, ebintu nga bwe bityo sanitizer. Aba sanitizer bakoledde ddala ssente. So nti ze some of the industries ezirimu ssente kati. Nenga tugenze ku kibuuzo kye wambuuzizza nti tukoze tutya okuba nti tuyamba bano abali mu business okuba nti basigala mu business. One, ekintu kye tulina okukola is abakozi baffe tulina obba protectinga.
kubanga bw'obeera n'abakozi abalwadde tojja kusobola kugusa bizinesi. Kituufu. One, tulina batraininga mu covid issues such that bamanye engeri gy'okwambala masiki, okwewala okukwatibwa obulwadde, okusanitizinga, okwewala okukwatibwa obulwadde. Two, abano abalina business nga zirina offices oba toilets, singa kisoboka twandibadde company endala nga bwe zikola toilet doors kati bakyazigala ba reducing handling, kuba buli olugiba olukwata ngo oyongera contamination. No office doors okuba nti muzigula. Then other factors nga okukolera awaka, ebintu nga bwe bityo okuba nti omukozi w'omulungi omuyamba obutafuna covid. Ekyo kyaiso. Then ekirala ekiriwo kiri nti companies kati ziwalizibwa okuba nti one, ziadoptinga best practices eza business. Best practices ntegeeza ki? Time eno bw'oba nti obadde ofayiringa mu URA, bannange basuubuzi bannange temwerabira okufayiringa kuba kasita weerabira ate esente teziriwo ate gavumenti bwekufunza nekunyenyaamu ojja kufiirirwa ddala. Then best practices endala okuba nti era tetwerabira kubala bitabo, kufayiringa, kuseekinga consultants, the best practices ezo za kunywereza ddala kati. Then abalina website, kuba kati website mu nsi yonna bagamba nti companies ezisinga endowooza ebitundu oba around 30% zifunye attacks through cyber attacks. Zifuna cyber attacks. Nti ojja nga eya New Vision omuntu asogihakinga n'atandika okusabirako ettafaali ery'okuwa kabaka ate n'abaswaza mu aba New Vision. Nti IT team kati erina okubeera alert okuba nti safeguardinga internet platforms ez'ebitongole. Saawo kaneno mu banking. Account yosobola giyingiramu. Yeah. So, but also too, waliwo ekintu kye mbadde njagala okusembyayo nti value ssatu zokka kati zensuubira nti kampani yonna bw'eba ezitadde mu bizinesi esobola okugusa emirimu gyayo. Ekisooka cost. Kampani zonna bw'oba takaatinga cost osobola kumalako. Okusaasanya. Bw'obadde obalaba ng'edduuka likumenya, pangisaako oludda olulala ogesazeeko cost ya. Bw'obadde ogula amazzi mu town, gezaako okuba nti oleeta amazzi mu kadomola ogateeke ku dduuka. Bw'obadde obeera ng'oba kansambya, tambula ojja kulinnyira wali ku railway wali ofiseeko obalukumi. Obadde ogula emmere mu town, then tandika okujja n'emmere wa. Nze mu kampani yange nali nyina water dispensers. Ninazijja mu kyenakola nagula keto. Nali spending emitwalo 8 per month ogula amazzi ag'okuwa amaduuka gange gonna. Ne kati nagula keto banywa amazzi agokya ne bafumba chai. Kibayamba n'okusevinga. Kikumye n'obulamu ebyo kyengezaako gamba. Then ekyokubiri njogedde ku cost control. Then ekyokubiri okwongera speed mu business. Kuba business nze natikanga ku mazzi wokka nga bwe nasoose okwogera. Nga kitwala bbanga kikonde ino. Myezi 2. Olinze ebintu. Customer alinze ebintu. Bakasitoma bakuwa okulinda ebintu ko obusente buli awo wekimubula agenda wala so twongere. Kanze kwekyo kye nakula ngatta ennyonyi ne container okwongeza obudde. Two, nateekawo n'essente buli mukozi wange muweeza WhatsApp such that customer bwambuuza ku ngatta amuddiramu on time kuba tubasavingira mu budde. Ngati yesise ssente kweziri. Then endala value attribute gy'osooka okwongera mu business yo neetaggulula ye quality. Mbutuufu bw'oba teongedde ku mutindo kati issues abajja tutwala ne mu kkomera. Omuntu bw'agula essaati neeyulika oba ekkooti neeyulika agenda kutwala mu kkomera. Akasente tekakyafunika. Kasente bw'anaagula engatto neeyabika ng'ali mu office agenda kukuteetera poliisi. So quality ekutaasa ebintu bingi. Ekumya oba customer ereeta amagoba reducinga ne price downgrading costs okusala ebintu ebyo. Business ebyokulya togyogeddeeko. Eki? Business ebyokulya. Business y'okulya. Actually the business neerabidde nenga business eziri highlighting nga business ezikoseddwa ennyo. Era mu bantu abaagala okuinvestinga okugira ng'olina strategy ezisinga ku zino ze tulina nenga abantu kati basaze kulya.
okulya bakusaze kubanga eswane zetuliirako ezo jjukira wa covid agiriddeko bagiwozezza mu mazzi agatali mafumbe naawe era ogiriiriddeko chances ez'okukwatibwa oba giraasi oli aginywereddeko ebweru ne waneera nti restaurants era teziperforminga bulungi bw'ogenda ku Javas tibaperforminga we baperforminga ng'edda. Munnaffe gwe tulaba tutuuse ku nkomerero ya pulogulaamu y'olwaleero mbadde ne omukulu Baguma Timothy ngenda mumusaba obufunze atugireyo emiramwa ng'esatu oba etaano kwalowooza egimuyambye okutuuka w'atuuse tuleke tumalize pulogulaamu yaffe. Ekisooka buli bw'omanya nti kasitoma ye mukama wo wuliriza nze bizinesi sigimanyi nnyo kuba nze ndi munakyalo nga bwe nabagambye naye buli bw'owuliza kasitoma kye kuba kasitoma yakulagira akugamba engatto eyulise yongeza ku ddi bagambe essaati etadde kola measurements ezituufu ezitaayulike. So one, kuliza kasitoma. Two, empisa. Nze ndi musomesa naye bagamba nti training y'omuntu ebeera mu bitundu bisatu gye bayita cognitive ebyobwongo byonna 1+1 2+2 biki byonna bya mu bwongo nabyo training ey'omwoyo ya affectionate ekisa obukakkamu amazima naye njagala okulemerako ennyo mu busuubuzi training yano yesinga nti bw'oba weewoze ebintu ku bbanja gezaako okusasulayo figa naye bw'oba obeera n'amazima abantu bajja kwesiga nnyo ye training actually gyemfasizingako nnyo ey'engalo eno yo si nkulu nnyo mu bizinesi naye amazima so ekyo kinyambye nze nga nze kuba bwe neewola ekintu ne nkusuubiza nti ngenda kukusasula enkya ne ziba zimbuze zonna sijjaako simu nja kukubira nkugane nti ku ssente obadde omanja $5,000 nfunyeeko ena ne gumu nzikiriza ngukuleetera enkya si amazima kikulu then ekiro okuba nti ogezaako okunoonya abakusinga kuba oli bw'onoonya omuntu akusingako ye first mentor wo nti akumentalinga mu nsonga z'otamanyi n'akuyamba ate mu biseera ebisinga okuyamba kuba kwabwe gyebali abasinga tulina bazeeyi baffe eyo mu kikuubo eyo beogendako n'akuyamba so eyo issue nayo ndala then endala okuba ekintu ekikyo kibi nnyo okugoba omuntu waliwo mukwano gwange eyo yali aliraanye edduuka nga litunda nsawo naye omuntu ono ow'ensawo yaleeta ensawo ng'azitunda $5,000 musajja ensawo ne zimusiima n'azissa ku $3,000 n'azitunda ezibeera ng'eziggwawo neera ne zigaana n'abeera nazo emyaka ng'ena n'azisala yaziteeka gumu bbiri kulo ebokisi zonna baazitwala ne basomba ono n'agulako ensawo emu n'agala zino ensawo zitambula n'agala n'agikozesa China jukira ono tamayirwa akyatunze olejjawo sitooka egaaniddewo sitooka egaanidde so togoba nnyo buli kya tomanya tomala gagobya buli kintu goba ekintu ng'okimanyi sooka okole research nga tonnabagenda mu kintu olaba oli agaggawadde togoberera oli togenda mu kintu nga tokitegedde. Tweyanza nnyo Bwana Baguma, tweyanza nnyo okuba nti okkiriza okujja wano n'otugulira ebintu ebyo byonna era njagala kusaba osiibule oyinza okuba nga olina bw'oyagala okutubira. Mukyala Baguma ntumira ne maama wange mukyala oyo mwagala nnyo yansomesa okubeera omukakkamu okubeera mwesigwa mwagala nnyo maama wange ntumira abakozi bange bonna mwebale nnyo okuweereza abakasitoma baffe ttiimu ya Kasiita ne mwenna abanjigiriza bizinesi eno yonna gye mpaagala nnyo ate mwenna mwemanyi balamusizza baagaliza omwaka omulungi Katonda abakuume. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzike gwe munnaffe tutambudde naye okuva gye twavudde eri emabega nkakasa nti nga bwe wabadde oteeka okuba nga okyuseeko era nkakasa nti by'owulidde olunaku lwaleero
bw'onooba obisizza mu nkola obulamu bwo bujja kukyuka. Eyo ensonga lwaki twateekawo pulogulaamu eno gye tuyita tukola ensimbi ku Bukedde TV1. Mwebale nnyo ne wiiki ejja ku lunaku lusaawa ze zimu ku lunaku olw'omukaaga tujja kubaatera tukomawo ne pulogulaamu efaananako bweti. Kye tunoonya kwe kulaba nti gwe munnaffe ali yakola era nkakasa nti gwali ku pulogulaamu eno okola ebyokola nga bivaamu nawe osobola okufuna obulamu obweyagaza. Tova ku Bukedde TV1.